Tadde ate commercial media ne Junju Moses ku Facebook ate ne mukulu Kabanda agenda kubawanikayo wali wonna ensonga zino zonna mubenga mutega tunakolanga interview ndoza je ujanga kuteekayo tewali buzibu emikutu gy'abasuubuzi tuba tumiddeko abasuubuzi mwenna mwe muna mwebale okubanga mukola emirimu so nawulirako nti mwagenda ne mugenda Egypt tonumba sebo kale mwebale nnyo okubanga mugoberera ensonga zonna tugituusa lwaliro ate tuzogereko okusinga ddala tugenda kwogera ku nsonga za byabusuubuzi babagamba buli Friday tujja bakolerayo interview ekwata ku nsonga z'abasuubuzi. Abasuubuzi banyigiriziddwa nnyo naddala mu ggwanga lino Uganda naddala mu Kampala kubanga Kampala yensibuko ya buli kimu. Kampala yesinga okuvaamu omusolo, Kampala yerimu enguudo embi, Kampala yerimu ebinnya, Kampala alete ebyokunywa byaffe. Kampala yerimu buli kimu, yerimu ababbi obulyake bo baagala bali Kampala, bannamawulire tuli Kampala bali bannamawulire wali ababeera mu byalo naye batono era abasinga babeera Kampala. So n'olwekyo ensonga tuli Kampala kwe tugenda okusinzira okwogera nabe tugenda okwogerako embeera y'obusuubuzi tutuukidde ku lunaku lwa Easter ise mu kibuga Kampala nge bugu mutono bugu muliriitya mu basi mukoze kasente amazima amatuufu gogerwe ebyobusuubuzi biri wansi nnyo era ndowooza bw'otunula tewaliyo keetalo katono nga bulijjo ennaku enkulu bwe zibeera so ebyobusuubuzi biri wansi abantu baavu ekirala kisibo kino ekyabayisiraamu kiba kirina abantu bekikutoddeko ebyobusuubuzi biri wansi nnyo kubanga emisolo giri waggulu kati embeera eri mu kibuga bagamba konteyina yali ey'obukadde 8 kati ya 8 tewakyaliyo konteyina yadde ya miliyoni 5 ku buli kintu kyonna amba nti mbadde nkyakugamba nti embeera y'ebyobusuubuzi nga bannaffe abafiiriddwa naki awe tuli baddereevu bakubiriza nnyo bannange okuvuga nga mulina empisa kubanga twali badde tuga nti muvuge n'obuwombeefu naye muvuge nga mulina empisa ku kkubo obulamu kyekisinga. Waliwo ekintu ekyankutteko ennaku zino abaana bakozesa nnyo ebiragalalagala naye bannange abavubuka bannange mwena mbakubira omulanga abavubuka okuvira ddala ku myaka 15 okutuukira ddala ku myaka 35 34 33 bannange embeegayiridde mukendeeza ebiragalalagala nekiva ku kati gwe mwami Jjunju tonnaba kutuuka kunywa nnyo mwenge kuvaako bw'oba okanywa kanywe naye kanywera eyo mu mbeera y'okuwummula weebake si mu mbeera ey'okugamba nti onywedde oveeko gino emyaka gye tulimu essaawa zino gye girina okukolerera giri gye tulaga emyaka emikulu era nywaku kasoda ng'azira naye gwe omuvubuka n'otuuka mu kiseera n'onywa n'ogangayira nga toyina kyomanyi n'ovaako kubanga twali tusoma kyenzijukirako ne batusomesa lwaki abantu banywa omwenge why people take alcohol ekisooka kya byonna titupass time gwe watuusa okupasinga time to fit in the society nze tewaliwo society gye sijaamu buli society mu bagagga setaga kugenda kubanga situukayo era oyina kwogayo mu to pass time to fit in the society nobeera onogamba nyinza ntya essaawa zino okufitinga mu society eno mwekyo nze bwe mubanga mwe munywa nnyo nze kambaleke ŋŋende nze nsobole okugenda okupatikana nange ntuuke gye muli eyo firufiru kali kyo believe naye okijukireyo point not too much ayo si nnyo naye nga mu mbeera yonna bw'onoonya ekinywesa omuntu omwenge ekigisaako omuvubuka ekinywesa enjaga ekimutegesa kuba wali otegeddeko nti waliyo enjaga gye bateeka mu ngatto omuntu n'ateeka enjaga mu ngatto mbwegende ng'emukuba mpola nosanga omuvubuka omuto saawa 4 atamidde so abavubuka bannange ng'erimu nga temwekubira nze mbabuulira abavubuka muleke mbabuulire bino bye mbagamba siina muntu gwe mpointinzeemu nti ye gundi naye mugezeeko okwekwatanga abantu ab'obuvunaanyizibwa mu nsi eno kubanga
naffe tuyinza okuba nga tetutuukiridde naye ku kino ekikwatagana n'okukozesa ebiragalalagala nowejjako onogaa nti gundi avuddeko ne bakulaba ng'ekitagasa ekyo si kituufu kubanga enkya mutandika okgenda ng'oyogera ebigambo yafa bamutta bamutuze era musaba onfunira akadde eyo topiki ogireete tugenda kugireeta tugyogereko obutambi obwo abantu musobole okutambuza videos zino abantu baziwulire omuntu okubeera obulungi ekintu ekyo bakikolerera okiraba butya bwogenda okikolerera nga bwewaddeyo n'otandika okulowooza you have to think more nti bwe weebaka bwoti osobole okubanga weerekeramu kali ako okulowooza ogambe kati ndi ku kino kyekiddako kuba mwakafaananyi okusinziira ku mbeera eriwo kati kunze singa nkyategeera singa wagamba kati bizibu byennyina nga bwe twogeddemu wali nti ekibanyweso ebiragalagala ebyo bizibu ebizibu byennyina okubisalako kanywemu omuntu n'akwata edduuka lyo n'alimenya n'ajjamu ebintu byonna n'abitwala ng'olaba n'ejje nti bwenkola ABCD n'akwata ate n'akusiba kati gwe ng'ogenda mwenge nga bagamba nti mukyala Nabukeera yamuloga bangi boogera oli n'akuyita naga nti omukazi agenda kukuloga jangu munnange kkiriza omukyala oyo agende nawe ogenda okola ebibyo mugagga nnyo agenda kukuloga agenda kukutta kati ate ye kyakola n'akusirete ninga nnyo kati abantu abo batumye mwami Jjunju siyinza kumala nnaku 3 nga sifunyeeyo muntu ankubira simu ku nsonga za mukyala Nabukeera ne mutabani we ng'ate bagamba ki ate kisinga okunnuma abamu baba basuubuzi banno omusuubuzi n'ompita nange mwami Kabanda mbadde nkusaba omukyala kituufu yakubba ng'ensi yonna eraba twaliwo naye mbadde nkusaba ensonga zino ziveeko nensooka nemuwuliza nemubuuza omazeeyo nti kakati obadde ogamba ki naŋŋamba agenda kutta bw'anaaba takusse agenda kukuloga kati waliwo n'omulala eyagambye banaye mukoddomi wange ate bwamazeemu nnyo amaanyi bw'onoolwana ennyo n'akuwa ssente togenda zirya bw'ogulamu essaati agenda kukubisa laddu neba Uganda mujje mwendowooze azirundawa agenda kukubisa laddu ayina butira asumulule ensonga ya mukyala Nabukeera ey'okubba ebintu byange najejjako ng'omuntu nenjikwasa Bannayuganda eno keesi y'abasuubuzi bonna okwetooloola eggwanga era kye nakola nakuŋŋaanya abantu bonna abazze kati ndi mukuŋŋaanya abagagga bonna abalala ffenna tubeere ekitole kati bw'anattanze ate bali so tusobole okufuna eddoboozi limu ng'abaasobezebwako kuba tetulina musango gwe twazza olw'okuba tuli baavu kati oyo agamba ani amutuma omutuufu kati yagamba nti nkulumiriddwako nga gwani oli ayinza okugamba nkulumiriddwako nga kyamaani wange lwaki kati n'alema olumirirwa biri gwe by'oyitamu aye n'alumirirwa biri oli byamugamba oba abawaayo akantu abamu abateekamu ssente abalala kubanga zaagulagula abantu bangi era kati naawe olaba essaawa yonna lindirira okufunayokko so ekintu nakyejjako nenkikwasa Bannayuganda keesi yange ya Bannayuganda okutwaliza wamu abasuubuzi kuba omulimu guno okugamba nti Bannayuganda mmanyi nti teri atasuubula era ku mulundi guno mu kkooti nga 27 omwezi ogwokuna ogenda okulaba ku basuubuzi abava e Masaka abava e Mbale abava e Jjinja abeetoolodde mu Buganda wano n'ewalala nga bazze nabo okutuusa eddoboozi lyabwe okutugattako ettaffaali abantu basobole okuba nga batuusa eddoboozi lino abagagga bategeere nti olw'okuba nti ffe tuli baavu tekitegeeza nti no tulina omusango gwe twakola Katonda tewali naffe ffenna tutonda mu kifaananyi kye weebale nnyo era ffenna tuli Bakatonda so abantu abo bagenda tujja kuba nabo ku kkooti tutuuse obutali bumativu bwaffe olunaku olwo nga 27 osuubira ki mu kkooti kubanga twasembayo atulaba nga omulamuzi ataddewo ennaku ezo okuwa omwagaanya bannamateeka ba Christine Nabukeera okusoma empapula oba statement abasirikale bana basatu ze baakola otuddeyo mu kkooti babeeko nabo ebibuuzo bye baba basobola okubuuza bano nga bawa obujulizi bwabwe oyina ekipya ky'osuubira ku lunaku olwo bingi nnyo buli lunaku nsuubirayo ebipya ekisooka kya byonna
amawulire gantuukako gonna abanoonyeza bonna nga bwe baali abajulizi asobole okubawa enguzi kituufu anti nze sirimba n'abasirikale abanoonya abawa enguzi baleke kujja kumuwaako obujulizi ekyo kimu ekyokubiri kuba ekyo kikyamulemeredde ekyokubiri agezezzaako okuyinteraputinga kooti era kyova olaba nga yali agamba nti muleete abajulizi tubawulire ate bwe tubaleeta n'asaba nti tetugenda kubawulira agezezzaako okuyintafiyalinga emirimu gya kooti nnyo mbwanoonya omulamuzi agezeeko okumuteeka mu bigere nga bwe byali eri mu kusooka naye twebaza Katonda nti ekyo nakyo kikyagudde butaka kati ekigenze mu maaso ennaku zino agezezzaako nnyo okuntiisatiisa threatening esusse naye namugulako dde omusango threatening violence kubanga era nja kuleeta obujulizi olulala mbuleete wano obulaga nti bituufu message mulimu ne audios kakati ngambye ebimu ku bipya tusuubira abantu betugenda okubeera nabo ku kooti tebabangawo ku luno nze bannaye nali simanyi kati ennaku ezo nali saidi z'ekiboga nga n'ab'ekiboga beeteekateeka oli nagamba nange ku mulundi oguddako mu kooti nzije bannange mwebale bannayuganda mwebale nnyo okulaga nti ddala kituufu nammwe mugoberera ensonga zino era mwagala obusuubuzi okulinnya bubeere ku ntikko tetutegeeza nti twagala okunyigiriza abantu bano naye nedda twagala obwenkanya bukole ki bubeewo ebbanga lyonna mwami Jjunju tusasula renti mu bizimbe ebyo naye tetuweebwa lisiti ku bizimbe bya mukyala Nabukeera ekyo kituufu naye akimanyi naye etteeka lyayita naye bwe tuba nga bwe nkuwa ssente oŋŋamba thank you nentambula neŋŋenda kiba kitegeeza nange nkuzibikidde oleke kuwa musolo mutuufu obugagga bwo bweyongereko kakati bwe kiba nga bwe kityo bwe kiri nkusaba nange bwetuukawo nolaba kuba nange siri mutuukirivu nti nnyinza okuba sisobya bwemba nkusobezza akasobi katono nga tonnaba kumbonereza kugamba nti ono kamwavu wazaddeyo kuzira ebintu byonna mbibbe mbitwale baako nekyokola ndi awo mungeeta bubungeesi teri mu nsi eno kintu kiruma kyeyamaani n'abatulaba mwenna nga wali obaddeko ne ssente ne zikuggwako Jobu ali mu Bayibuli yalina ebintu bingi yalina ente yalina abaana abeeyagala yalina ebyobugagga yalina abakyala naye byonna ne biggwawo naye kyenjukira mu Bayibuli omwo mukyala we yamugamba kolimira Katonda oba ofoofe naye yagamba bugambi sisobola kubanga nazaalibwa nga sirina kyennina Katonda we yawulira ekyo sitaani ng'agamba Katonda oyo omwana takwagala ebyo byonna byakola wakubanga omuwe ebyobugagga so mu mbeera eyo Kabanda yali ayina edduuka lye naye olw'ebizibu by'ensi takyalina waakolera sajja watuuba naye kati mutembeeyi sebo oli mutembeeyi kati olulimi olutuufu lw'okozesa ng'oyogera ku Kabanda oyinza gamba ng'ondifinishietinga huizi Kabanda gayeyeeyiya kubanga ne wemba nina akafo oluusi we nali badde nteeka ebintu nzije wa kapito w'ennaku zino wakwegayirira nnyo nga nkugamba mazima nga sikulimba kubanga ne mu banka oba ogenda okwewola oteekeddwa okugenda n'ogamba nti edduuka lyange liri bwe riti security ndala namba 15 kakati room namba 13 webale nnyo kakati ogenda kwogera ki mbeera awo mu mbeera yakweyiya naye ng'omuntu eyantuusa ku kino ye mukyala Nabukeera Christine nannyini kizimbe ekya Nana Center, Trusted Arcade, Vikita, Kiseka Auto Center naye bw'akwata n'agamba ya molo wamu ne mutabani we kubanga ye manager bw'agamba nti nkuwadde room wali okolera n'ebintu byombizizaamu natuuka nenzikakkana wansi ku ttaka ne ŋŋamba nti mukyala Nabukeera ne waba nga takyanjagala ku kizimbe kye bwanziriza ebintu byange ne bwandeka ne ŋŋenda ku kizimbe ekirala kuba ne lwankubadde Amiisi Kigundu ayita Nabukeera Ssenga tayinza kunnyima dduuka nga ŋŋenda kulisasula renti ku kizimbe kyo
akole nze no mubyange ne bwatakubiseemu wabula naddira ebyo byennyini n'abinziriza nze nja kusobola okutambula. Twagala okubaagaliza ekisa kya Katonda kibeere nammwe buli kyokola mu nsi eno ojja kiweerako embalirira ng'otuuse mu ggulu. Gwe nange tunuulira mu bulamu bwaffe bwe tutambudde omwaka we gutuuse olwaleero zinaku z'omwezi 8 omwezi gwa 4 oyinza okuba olina bingi byewasuubiza okukola byewasuubira okukola naye nga bigaanye bala nti emyezi giri 3 gyonna gyafudde era togibala bala nti olwaleero lwoyingidde omwaka gwo omupya n'olwekyo tandikira awo toggwamu ssuubi essuubi lyo bwe bugagga bwo obugagga ntuuyo bw'otuuyana n'oyimirira nga zikala so n'olwekyo toggwamu ssuubi ojja kuba olunaku lumu ng'oli mugagga. Nze omulangira Junju Moses kwagaliza ekiseera ekirungi Mukama akutukuumire mu Ocean Media koba obeeranga.